بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أمسينا وأمسى الملك لله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا نسألك خير ما في هذه الليل ونعوذ بك من شرها ونسألك خير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما بعدها أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري متند مجفق الله تبارك وتعالى أشاتوا الدوبوانغاز tumusaba Allah tabaraka wa taala atuwe ebirungi ebiri mu kiro kyalira tukingiriza ebibi ebikirimu atuwa obulungi obunaabaawo oluvannyuma lw'ekiro kino era tumusaba atuwa obulungi obunaabaawo oluvannyuma lw'ekiro kino insha Allah kutandika ne wiiki ejja tugenda kuddayo mu kitabo kyaffe kitwali tusomamu before covid kyetugenda okuddamu biamnihi tabaraka wa taala twali mu kitabo ekyogera ku by'okuwasa n'okufumbirwa kitabu nikahi tugenda kuddayo mu kitabo ekyo nga kyetugoberera insha Allah kiyitibwa Bulugh Maram ekyomuwandiisi Ibn Hajar al-Asqalani rahmatullahi alayhi. Omulama gwaffe ogwolwaliro gulimu hadithi y'omuweereza wa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallama eyitibwanga Anas bun Malik enzala ye Madina yajja mu maka ga Nabbi sallallahu alayhi wasallama okuweerezaamu ng'ayina emyaka 10 egy'obukulu n'afuuka muweereza mu maka ago okumala emyaka 10 emirala naweza 2 awo Nabbi n'afa sallallahu alayhi wasallama. Kasita owulira nti Anas bun Malik ng'omanya nti yaweereza Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallama emyaka 10. Mu myaka egyo 10 yayiga ebintu bingi, yasoma ebintu bingi, yalaba ebintu bingi, era kyobalaba bamusomesa nnyo. Era mu bimu ku byatusomesa atugamba nti Nabbi atugamba sallallahu alayhi an Anas bun Malik radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لأنه حديثي لازمك حديثي زو متوانا zetuyisaka amaaso tukola kyennyume kyazo ku basiraamu ku baganda baffe obutaagaliza. Yatugamba sallallahu alayhi wasallama tagenda kufuna omu mu mmwe haqiqatul iman, imaani yannama ddala mu kifuba kye mpaka nga yagaliza muganda we kyeyagaliza. Haqiqatul iman gye tunoonya imaani yannama ddala ey'omu kifuba. Bw'otunulira enkolagana yaffe ne bannaffe tetuna imaani, oba otegeerera nti tolina imaani kwe kubuulira ekituuse ku muganda wo tiwakitegedde nti yayavuwadde kalabe ujja okeewanika oyo aba tannafuna haqiqatul iman, imaani eyannama ddala. olina kulumwa ne muganda wo tibambi Allah mutaase, Allah mugulirewo amugye mu kigezo. Naye ffe tusanyuka busanyusi okumanya nti musiraamu munna afunye ekigezo, era abalala bwe kiba kiswaza aba yakiwanisa edda ku zi Facebook, yakitimbye dda kipositinze mu zi group. Nankani munnamwe mumulabye wuuyo, nze bujjo mbaga gusajja gwononefu nga mumpakanya wuuyo. Nabbi atugambye nti sallallahu alayhi wasallam la yu'minu ahadukum, tagenda kufuna bukkiriza omu mu mmwe mpaka nga yagaliza muganda we kyeyagaliza.
oyinza okweyagaliza okuswala. Kati lwaki munno omusaasaanya ng'agudde mu kigezo, alina kaseereddemu, kamera ne zijja zimulasa, n'okagwako n'okasaasaanya mu ziguruupu ezitagambika. Tonnakalaba kankakuteereko okalabe, sijja kukunnyonnyola, ojja kulowooza nnimba ze kankakuweereze. Ini nga kali mu gurupu nnyingi, so nga wandibadde musaali mu kugwa diriitinga, wandibadde musaali mu kkubira akapositinze akajjeyo. Haqiqatul iman. Oli omuga mubugee nti gundi yaguzeeyo emmotoka ng'agijja mpozi nga sente ya benzibe, oyo azijja bubuyo nga bwomulaba, nga lwaki tasula kugigula? Ekyo nabbi kyatugamba nti haqiqatul iman mu mutima muli bwebeeramu, kyoweeyagaliza kyoyagaliza musiramu munno. Olaba bagamba oluganda olw'obusiraamu, ate waliwo n'olw'omusaayi, waliwo nno n'abamu nga n'olw'omusaayi brother we yennyini sister we tamwagaliza kalungi, ajja azitowe mu famire balowooze nti yansinga, naye nga bayonka ku bbeera eri tamwagaliza akulaakulane. Mu famire oyagala obeeremu weka nga gwalina kasente, abalala bonna bafukamira bubwo. Olwo haqiqatul iman eririddawo. Bw'amanya nti afunye kino, kirabika bafere, alayika babba bina bantu abo babba, asobola ozikola. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tagenda kufuna haqiqatul iman. Mu kifuba kyaffe mubeeramu imaani ez'ekiwaanyi nnyingi, mubeeramu imaani ez'obulimba nnyingi, naye kye bayita haqiqatul iman, obukkiriza obwannamaddala, munno bw'afuna ekinyiga nawe kikunyiga, era muli munda mu mutima owuliramu obulumi, kiyibambi. Naye bw'owuliranga nti musiramu munno afunye ekinyiga, muli mu mutima n'owuliramu essanyu wadde toyolesezza, manya mu mutima omwo temunaakuyingiramu imaani eyannamaddala, kubanga imaani eyannamaddala ereeta bulumi, era ekuleetera omusabira. Noba tulina buyambi bwogenda muyamba ng'obwa kaashi, kuba nti abasinga situlinamu, ga nti saba Allah tabaraka wataala muganda waffe amutaase, ekyo kimala. Tusaba Allah tabaraka wataala muganda waffe amugye mu kigezo ekyo. Oba okoze nnyo naye oli bw'amanya nti musiramu munnaffe afunye ekigezo kyafunye, akati kayige amampaati ago gabadde alina, so nga noluusi tene namampaati. Bwe tumaliriza nno ate ero ne tuuka tugamba nti tuli ku sunna za Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Bwe tumaliriza ne tugamba tuli ku nkola y'abatusookawo abalongoofu, nga musiramu munno gw'osala naye kennyini mu masjidi toyagala na kumuwa salaamu, toyagala omulabe ng'alinayo akalungi konna. Bw'afuna ekigezo kyonna mu bizibu osanyuka, bw'afuna akalungi onakuwala. Olwo ukhuwatul islam, oluganda lw'obusiraamu luwa. Allah lwatugamba nti innamal mu'minuuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum. Abakkiriza mazima ddala, abakkiriza baluganda mu byonna, mu bizibu bibanyiga bonna lumu, mu ssanyu bibasanyusa bonna lumu, naye mu bizibu ate abalala basanyuka busanyusa okuba ofunye ebizibu. Bamanaga nti oli muganda w'omusiraamu, mu ssanyu ng'ofunye ekisanyusa ate ye n'anyiga bunyiizi, bakyafunye ekyo. Oluganda lw'obusiraamu lutandikira mu mutima gwo. Kasita owulira ng'olina akantu konna mu mutima ak'essanyu ng'ate munnaafunye ekigezo kya nnaku, tewali haqiqatul iman. Ibrahim an-Nakhai yali mumanyi, bamutanga Ibrahim an-Nakhai, yali musajja mu Iraq aba Baghdad, myaka nga 10 emabega gye tulaze kati. Yali musajja mukugu nnyo, naddala mu department ya hadith,
Ibrahim an-Nakhai yalina darusu yamanyi wakana a'warul ayn yali watulu yalina eriiso limu bamuyita a'waru al-a'waru abayina eriiso limu al-a'ma aba yazaalibwa talaba ate yali yazaalibwa ng'alaba ne gaziba bamuyita kafiifu al-kafiifu yazaalibwa ng'alaba then ne gaziba gwe kafiifu ate a'ma yaba yazaalibwa totally matalaba al-a'waru aba ayina limu al-a'mash aba alaba mu katini oluusi abeera short sightedness oba long nga bwe abazungu bwe babyawula bamuyita a'mash alabamu akatini. Twayogera nti anasoma irimu eno olina kusooka kugonza Arabic language nga yo language olina kusooka kugikubakuba n'ogisesebula at least 60%. Ekitali ekyo tulina gy'obiraza kati olaba famire y'abamuzibe eyo yonna famire eri egi ffe tukimanyi nti al-a'ma yatalaba al-a'ma ye yazaalibwa nga talaba eyazaalibwa ng'alaba ne wabawo ebyagwawo oba bulwadde oba ntalo maaso ne gakosebwa ne gaziba al-kafiifu bilkafu bamuyita kafiifu aba yaziba amaaso tusobola tukingiriza byonna ebyo. Ibrahimu an-Nakhai kaana a'warul ayn yali muzibe nga talaba yali watulu nga talaba naye lumu ali mu Baghdad agenda ku salaati dhuhur asanga omu ku bayizi be nga ye kafiifu tumwogedde kati siddamu bivuunula maze obitangaaza. Ibrahimu an-Nakhai a'waru asanga omuyizi nga kafiifu n'amuwa salaamu n'agiddamu. Kafiifu n'amubuuza nti wa ogenda ku masigidi ti naye obudde buweddeyo dhuhuri esembedde. Kafiifu n'amugamba nti nyamba onkwate ku mukono kubanga guno omugo gw'ensimba ntambula mpola sikulanga ngwa mu binnya kati nkwata ku mukono tusobole okwanguwa tusange dhuhuri. N'amukwata ne batambula ne bayita ku bantu kagurupu k'abantu ne babayitako kati leero ekiri wano ono alina limu ate ono talina gwajabagidde. Kati Ibrahimu an-Nakhai ow'ettulu n'abawulira n'amugamba nti okimanyi nti baganda baffe tugenda bookesa omuliro ti ate tutya anti bagenda tugeya bwe tunaatuukira ku muzigiti nga bangi bafunye amazambi kankute. N'amugamba nti munange bontanga ngenda kuba slow mala kusimba kaggombo liri watiri kinnya ndyoke nteekebwa ekigere oba bali bafuna amazambi bagafune ffe tubatumye otugeya. N'amusomera hadithi eno gyensomera omwoyo gwange n'ogugwo. Ibrahimu an-Nakhai alina eriiso limu agamba oli atalina nti ŋŋenda kkuta wonootuukira okusinga okufunyisa abantu emisango bagenda tugeya ono amaaso ge gombiriri gaziba ate ono alina limu kati ku bonna ani ayamba munne n'ayamba yennyini asana kuyambibwa alina eri batugeya bafuna emisango. Oli amugamba nti oba bafuna emisango ffe tubatuumye batugeye kwe kumusomera hadithi nti la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tagenda kufuna haqiqatul imaani ku mutima imaani yannama ddala mpaka ng'ayagaliza muganda we kyeyagaliza. Lwaki oyagaliza bali bafuna amazambi gotugeya kankute balime tugeya bawone omuliro naffe tuguwone era yamuta. Namugamba nja kusanga salatul jamaa ng'ewedde nti wakiri eggwe naye nga bantu bafunye mazambi. Abo bayita salafu salihin abatusooka abalongoofu alwanira ne bali abalala baleme kufuna mazambi. Alwana ne bali banne baganda be baleme bafune ebirungi naye byayagala bafune ejjana. Ffe Facebook eyo ne WhatsApp groups za kwegendereza bye tupostinga waliwo byopostinga ng'okkakkanya musiramu munno waliwo byopostinga ng'oleeta fitina mu umma
inna alladhina yuhibbuna an tashia alfahishatu fi alladhina amanu lahum adhabun alimun fi lhayati dunya wal akhirah. Allah tugamba mu Qur'an al-Karim abagala okusaasaanya ebyobwononefu mu bakkiriza. Olabye musiraamu muno bamutaddeko ekintu bamutimbye ku Facebook, WhatsApp, naawe n'osaasaanya ate noyongerayo. Allah agambye nti balina ebibonezo ebiruma ku duniya n'akhira. Musiraamu munno mugandawo bamutimbye bamukutte simanyi n'enjaga basimanyi bamukutte n'omwenge ebimu byakuwaayira ebimu bistaginge gwe n'osaasaanya notimba eno notimba eri nopostinga eno nopostinga eri nassaako ne ssente mu bizinesi eyongere ateekamu ssente kusaasaanya muganda we. Ensonga ezakwegendereza haqiqatul iman. Oli omugamba obugayi nti munnaffe oyo yaguze ploti ya miliyoni 10 nti yagiguze nti nkukakasa tasobola kugizimbamu nkusiba talina wagenda kuzijja kale ate obusungu obugjeewo nkusiba tagenda kufuna zigizimbamu guteekawo abiri obusungu obugjeewo. Munnaffe alhamdulillah Allah yamusobozeseza n'apakasa n'agulayo akapoloti ka miliyoni 10. Alhamdulillah tubaze Allah tumusabire agende maaso naye wa akulagirawo nti kisoboka. Bwamaliriza n'agamba nti kaakati ate nze ndi kunkolera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abasiraamu tulina omutima omubi kuba naffe tusala nabo jama gwasala naye nyini mu muzikiti gwe gumu buli kanaku basala bonna tayagala muwasala. Gwasala naye mu muzikiti mwennyini basala bonna eswala 5 buli kanaku agasi musiraamu. Ebintu tubitegeera tutya? Tugulewo emitima, longoosa omutima gwo. Ekimu ku biraga haqiqatul iman o imaani eyannama ddala ku mutima kwe kubanga tulina kantu konna kakyafu ku mutima ku muganda wo. Tolina kantu kakyafu ku muganda wo, oba omusinza ssente oba akusinza omwagaza kimuleke. Naye buli kaseera obutonde bw'omwana Adamu yatondebwa nga tayagala mu butonde bwe tayagala kulowooleza kirungi. Yokulabirako ffenna bali wano tulina basisters baffe, ffenna tebatuzaala ffekka n'abatali basisita oluusi muwala wa brother wo owa sisita wo n'otambula naye mu mmotoka ne bakusanga naye nga mukyala we mumanyi si ye mukyala we. Alowooza ekintu eki? Alowooza ki? Oba omukazi amulaze oba bagenda mu loogi. Lwaki tolowoozaako nti alabika baluganda ako ko kafo kalowoozaako? N'osanga omusiraamu wali kati mukazikiza kano nga bayimiridde awo n'omukyala alowooza eki? Lowoozaako nti ayinza okuba ne sengawe oba bamama be oba baana basisita be naye alowooza eki nti kati gye balaga nno kati walabika wakulu. Obutonde bw'omwana Adamu negative side zokka zalowooza negative. Nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallama dhannu bilmuminina khair, abakkiriza balowooleza ebirungi. Naddala omuntu yenna ng'amanyikiddwa mu kwetegereza eddiini ye, kugikwata butiribiri, kwetegereza kano solatul jamaa, hijaabu, kwegendereza, oyo tomala nga gamulowooleza kibi. Munoonyeze safe side. Aleka mwana wa sisita we tinga ayambadde bubi kusaba zineze kawungezi aleka mutwalako mwana wa brother we oba sisita we kennyini bagaye bonna basisita baffe bannaddiini ebiri awo. Osanga ate sheekh waffe atusomesa ow'amaanyi muyirimu ng'ate amuddako nga si byalinako. Imaamu Shafii n'atugamba omuntu yenna omusomi w'eddiini nga kimanyikiddwa mu society ye nti agezaako okwekuuma eddiini ne bw'omusanga ng'awunya omwenge gaa nti baagumuyiridde kubanga nakyo kisoboka. Ne wabanga bw'ayogera bw'ati olusu luva mu kamwa nga lwa mwenge
munoonyeze safe side bamuyitidde muyiire so ekiraga nti anywa nze kennyini namusanga gumuwunyako nenjogera naye nga gumufubutuka mukamwa oba mulowooleze nti waliwo ebidagala byanywedde ebya habo byebiwunya ngaomwenge naye nga tomuwaddeeyo naye mu butonde bw'omwana Adamu olaba akulengera bulengezi eri n'akuweerayo awo wennyini buti ate akakawoowo vannu bilmuminina khair abantu abakkiriza abafayo ku ddiini yaabwe bw'obanga omusanze ng'alina kyonna kyotategedde bulungi munoonyeze sayidi eri seefu gye bomusa oyo wadde omukyala yambadde bubisi sitawe so si nti bagenda mu loogi ye walife abawalimu kulaba mu mmotoka n'omukyala basooka ne bamukanulira maso uwe oba si wuwe katulabe nedda owe mutinitini ate ndabona omunene ng'essimu zivaayo gwe salaamu aleikum seekawo mwe tumulabye wano kyokakasa nti moloka mulimu omukyala naye ayambadde buyo balagawa gye bunaazibireyo Allah yamanyi kati ng'agenda anyumiza banne naye oba ani anaayingira ejjana te seekawo mwe tumulabye wano ne tusaba Allah tusaasire omuntu yenna ng'amanyikiddwa nti agezaako okufa ku ddiini yo girabirira bw'oba omusanze mu mbeera nga togitegedde noonya w'omuteeke watuufu bwe bikulema muveeko okuggyako eyayambula edda kubanga waliwo abamu ng'aye talina amanyikiddwa mutamiivu n'ensi yonna ekimanyi anywa n'ensi yonna ekimanyi agula banneekolera gyange era gabuge nti oyo tumumanyi ez'embeera zeezo naye amanyikiddwa nti munaddiini nabbi atugamba sallallahu alaihi wasallama man satara musiliman satarahu llahu yauma alqiyama oyo yenna abikkirira omusiraamu gwagamba okubikkirirayo gwe twogeddeko amanyikiddwa nti munaddiini nobaako embeera gy'omusanze mubikkirire ni Allah naawe ajja kukubikkirira ku yauma alqiyama hadithi eno eraga haqiqatul iman maliriza ne hadithi eno nga nkulaga nti bw'owuliranga nga musiraamu munna afunye ekinakuwaza n'otamunakuwalirako n'owulira buwuliza essanyu muli mu mutima manya tokyalina okunoonya haqiqatul iman bw'owuliranga musiraamu munno ng'afunye ekisanyusa baguze ennyumba alhamdulillah bafunye hijja alhamdulillah adanya visa ye Europe yagifunye gwe ate n'owulira nga onakuwadde bunakuwazi ku mutima manya tonnafuna haqiqatul iman kubanga alina haqiqatul iman asanyuka ne basiraamu banne nga basanyuse n'anakuwala nga bafunye ekinakuwaza ekiba kya ssanyu tutambula nabo ekiba kya nnaku tutambula nawe naye ffe olubeerera tubeera opposite bwafuna ekyennaku ffe ate tusanyuka busanyusa bwafuna ekyessanyu nga tumwogerera yazijjeewa like nabakuba abantu obukumbi kati wewe omutunira oyo azijjawo ezigula emmotoka tekeddwa okuba alina bye yabbye kati bwe tuba ffe yabbye omuwarabu bwe tubeera ffe bwe tuwola abantu sente bazizza waliwo yaŋŋamba nali mubanja ku sente naŋŋa nti mwe mugendeyo mubawarabu babawa sente zaffe muzituleetere temuzituuza ne mugamba nti nga baliridda wabali awo ku street obasanga busanze bazikuwa anga sinza zikuddiza sente meka zibakuwadde ozituleetere wano nimuzeesigaliza kati nsigenda kusasula nimugamba nti kankusabire Allah lumu naawe akutwaleyo obasange ku street nga bazigaba tebaliyo naye bw'alaba olina kyokoze nti ateekeddwa kubanga alina omuwarabu gwe yakoze ki kati gwe omutunira bwoti azijjawo haqiqatul iman musiraamu munna afunye ekyessanyu tuba naye musanyu afunye ekinyiga tuba naye mu kanyigo so si ate kwewunzika eyo bayita haqiqatul iman wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khair akadde akasigadde insha Allah katukagendemuko mu bibuuzo insha Allah taala naam Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
People who have bad hearts, envy, and hypocrisy, were they created with them by Allah, or they just adopted them in life as they grow? Ensaalwa, fitina, obutaagaliza, enge, twatondebwa nabyo mu bitulimu. Era tebiina buzibu. Obuzibu buvaawa ng'obitadde mu nkola. Fina tulina ensaalwa. Era Allah tugaa nti wa min sharri hasidin idha hasada. Ayi Allah ntaasa ku bantu abalina ensaalwa bwe baba nga baginkwatiddwa, kubanga buli omu alina ensaalwa. Ensaalwa teva mu bintu bingi. Obutonde bw'omwana Adamu tayagala muntu gwe benkana kumusinga oba gwasinga. Singa bakuleetera n'omusajja nga n'emyaka 9 ne bamuyimiriza bano ne bagamba nti oyo omulaba nti eri street yonna yonna yiye ebizimbe biriko bibye, toyinza mukwatibwa nsaalwa. Ogabugaye nti emyaka gyakoledde kyekyo nange wentukira mu gijje nja kuba mbirina. Naye singa bakulaga gomwenkana waapi babba bantu abo ng'azijjawa. Ndabanga bali mu myaka gye gimu n'oyo nti tekisoboka. Oba ne bakulaga nga muto ku ggwe bana bagenda mu Illuminati abo. Oyo Illuminati oyo takkiriza omwana Adamu. Naye bw'omulaga omusajja omuzeeyi ti ali myaka 9 byonna ebizimbe bibye bambi bapakasa dde abo, naffe tujja kuzikola. Awo takwatibwa nsaalwa. Obutonde bw'omwana Adamu bwatyo twenkana. Ndabanga musinga oyo musinga n'emyaka nga 10 yabijjawa. Kisoboka okubanga mwenkana obanga musingana oba okumusinga si kyekikulu. Kati ye ensaalwa yatondebwamu mwetuli. Era bannange ensaalwa kyekimu ku birwadde bye tulina okujjanjaba buli kanako. Buli kanako olina okwerwanako n'ebirwadde bibiri. Ekisooka ensaalwa, ekyokubiri kiburu, okwekuza. Ebyo birwadde buvayirasi buli kaseera bulumba omutima buli kanako. Bw'otafaayo okuteeka mu doozi bujja kugulya. Ensaalwa, okwekuza, birwadde buli kaseera bituliranye ku mutima. Essaawa yonna kiri omutima gwo. N'okwatibwa banne ensaalwa oba okwekuza. Bonna abo nze mbasinga. Kati gwe ndagaawo omwana enkana mundagaawo. Eyo kiburu ate. Ne bwekibeera nga mu reality gw'otusinga tolina kifiiringa. Ne bwekibanga mu butuufu gwate Nabbi sallallahu alaihi wasallam Uthman ibn Affan yandibadde ayingira ne yeewumbako. Nabbi sallallahu alaihi wasallam lumu atudde mu masjidi e Madina alannamye yeesigamye ekisenge. Abubakar Siddiq n'ayingira, salaamu alaikum. Alaikum salaam. Umar ibn al-Khattab n'ayingira, salaamu alaikum. Alaikum salaam. Nga teyenyeenya. Uthman ibn Affan radiyallahu n'ayingira, salaamu alaikum. N'asooka azinga amagulu n'ava ku kisenge, wa alaikum salaamu wa rahmatullah. Kati wasahaba bedda bali mu muziki bedda bamutunuulira kubanga tebaamujjangako liiso, balina omuyigako buli kaseera. Namugaa nti ya Rasulallah, Bumbakali yayingidde wano ne Bumaali tiwali kyabaddewo, naye muzeeyi Sumaani bw'atuuse nagaa nti abange nze sikwatibwa mukulu nga ne bamalayika sikwatibwa nsonyi, omwami nga ne bamalayika bamukwatibwa ensonyi. Muddemu salaamu nga nannamye, muddemu salaamu nga ngudde eri neesigamye. Naye nga Osumaani asinga Nabbi ekitiibwa, ayinza okiyisa mu kamwa. Wookiyisiza mu kamwa oba ovudde mu Busiraamu. Nti Uthman ibn Affan radiyallahu anhu wabbeeyo okusinga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oba bweru. Yamala kuweta amagulu n'atuula bulungi n'avaayo gye yali yeesigamye n'addamu salaamu. So nga mu butuufu Nabbi sallallahu alaihi wasallam wakitiibwa, tekisaana kunnyonnyola ku Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, tekisaana kunnyonnyola, ekyo kimanyikiddwa. Naye emitima gyaffe gyatondebwa nga bwe gityo, mulimu fitina, obutaagaliza, enkwe, ensaalwa, n'agalwadde gangi gali awo ag'okwegendereza. Eddagala erisookerwako mu kujjanjaba ebirwadde ebyo
siima Allah kyakuwadde kimala. Allah yawadde oyo moroka ya milioni 10 yampadde nze ya 2 era ndaba manyi kimala. Niye butasiima kikirwaki oyo avuga eyo nze nvuga kano kijja kitya. Kasita otandika ebyo omutima gugenda kulwalira ddala. Kyava tugamba nti fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Agatima galimu ebirwadde, emitima gijjuddemu galwadde. Endwadde z'emitima Allah zayogerako za Heart Institute e Mulago. Ofundangako n'ekirwadde ky'omutima nga kyetaaga Heart Institute e Mulago okusinga ebirwadde by'amazambi, kubanga ebirwadde by'amazambi bibi nnyo. Bakutwalanga e Mulago ne bateekamu obuwaya n'obuseke nga tolwadde nsaalwa, tolwadde kibbulu, kwekuza. Ku lwaki? Bino ebirwadde bya Heart Institute wano e Mulago ne Buyindi olunaku lwofa tebigenda kuddayo kukuluma. Naye endwadde z'amazambi zikuluma mu duniya ne zikubya emigo mu ntaana, ku yaumul qiyama ne zikuzaalira ebizibu. Mbi nnyo okusinga endwadde za Heart Institute lwofa lwe ziwona. Mu kabuli tezikulumirayo ne ku yaumul qiyama tezigenda kukwatako. Nti omuntu waffe yafa nga mulwadde wa mutima kati aliyo mu ntaana era gumuluma. Naye endwadde z'amazambi ku mutima tozireka ogenda nazo mu ntaana endwadde zo. Kati ebyo enkwe ensaalwa byonna ebyo birwadde ffenna tuba nabyo naye kwerwanako kubijjanjaba. Mu bimu ku byanneewuunyisa abakyasinza okubeera n'ensaalwa mu nsi yonna be basomi ba irimu. Kigambo kyewuunyisa nnyo. Bankwata Qur'ani, nkwata hadithi, be bakabaka b'ensaalwa mu nsi yonna. Era bw'olina okweraliikirira ennyo ku by'ensaalwa abo. Abantu bangi abalina ensaalwa naye abo be bakabaka baayo. Mu Israiliyat eya Nabiyullahi Isa alayhi salam, Israiliyat ziba mboozi zalimba banu Israili bazinyumya. Tezitera kubaako na mutwe na magulu, naye nabbi yatukkiriza zinyumya. Tugendera awo kubanga mulimu ebyewunjisa bingi n'ebyokuyiga. Batugamba Nabbi Isa alayhi salam yali atambula mu ddungu n'asanga shaitan nga yeetisse agasawo naye nga ganene gagimenyayo neetuyanye naye nga kuliko ogusawo ogunene nnyo. N'amubuuza buli nsawo buli emu, kati n'amubuuza naye ate ennene nnyo kiki nti mulimu nsaalwa ngenda mu katale kutunda. Nti ogenda kuguza baani ensaalwa? Bamashekh ti nga nnyingi nnyo nti bagenda kuyomba emmali temala olesa entono. Tegenda bamala banyombese. Bamashekh bankwata Qur'an, nsoma hadithi, nsoma irimu, nsoma fiqhi, bibakyasinza okuba n'ensaalwa. Ku baani? Ku bamashekhe bannaabwe. Oyo atalina kyamanyi. Oyo lokolo si international oyo. Kati yo yasoma bwoyo. Sagala bunanka nikumbuza. Nombuuza nti wane byatuwa byosi bituufu. Nsaalwa. Nsaalwa atukingiza ensaalwa. Na. Nzikirizibwa okusaba Allah asooke awe mukwano gwange obufumbo nze n'alyoka bumpe. Olubeerera nga tusaba tusooka kwesabira ntuuka tusabira bali oba bya duniya oba bya akhira, gwena okusooka okweteekayo erinnya lyo bw'omala n'okweteekayo erya munno y'enkola entuufu mu sunna za Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Onabuuza amazzi ag'okufuna wudhu bwe bagakubamu akadomola akabadde emanju nzikirizibwa okugafunisa wudhu? Mu bimu ku bintu by'okwegendereza mu bifo bye tufuniramu buuzo ebyalukale, era Allah wabanga akuwadde kasente n'akamotokako, emizikiti egimu kisaana n'otambula n'amazzi agago mu moroka. Kasita okizuulanga nti amazzi gakusenamu toddamu geesiga okugyako agattaapu kusumulula. Naye bw'ozuula nti gakusenamu bakwatako ne babbiikamu ne basena, toddamu geesiga kubanga abantu baffe obuyonjo bwa njawulo.
abamusiba yonjo n'akatono ava emmanju emikono gyava okukozesa gyakwasa akadomola atabbikamu n'emikono gigendera ddala paka mu mazzi nze ago nyinza n'obutagafunyisa wuzu nengenda ku dduuka nengula mineral water kubanga tukwagala oli mulamu neibado ojja kusobola kuzikola ng'oli kiki ebiyigo mpozi nga muli waka mu famire yo gwe ne mukyalawo naye kasita otuuka ku muzikiti public ebyo nankani sena mupipa bwoto oyiwe muno sena mupipa oyiwe muno toddangayo kugesiga gaveeko era nze agusiga sana mukamwa bwe mba sifunye malala teeka ebiyungo ebirala naye mukamwa tegagendamu kubanga abantu baffe abasinga si bayonjo bulungi nga bava emmanju n'omukono ogenda okukwata kadomola akasena muli yitafaayo gyonna gisobola okukwata naye ate bwamala nalyoka anoonya sabbuuni anaabe engalo ate bwamala okukasenyesamu ate n'akasuula muli agamazzi ekisingako obulungi abatuzimbira emizikiti tukozesa amazzi aga taapu oli asumula busumuluzi n'asena okwo so si kusena nakadomola ebyokusena n'akadomola bisaana nga muli waka ne mukyalawo n'obwana bwo busatu buna naye kasita bibanga bya mujjuzo togesiganga era tujjawo endwadde nnyingi nnyo ebitagambika kati bw'okizuula nti nga tonna nakuzuula nti akadomola kagenzeeko wansi kasita okizuula nti bwegato bwe gali togesiga nnyo mu byawuzo okuggyako nga mangi kubanga bwe gaba nga mangi ng'oggyeko buno obupipa waffe buno obutonotono nga mangi nnyo galwawo okuba nga gonooneka naye amatonotono gonooneka lita nga 10 plus agalwawo kwonooneka naye kapipa katono bwe kati tekaweza na lita 10 ate ffene mwe tusena tuti abantu baffe si bayonjo bulungi obuyonjo butubuliramu ddala tujjawo endwadde nnyingi awo amazzi ageesigika nga basumulula busumuluzi tapu naye senamu era kyekimu n'okuyingira mu kiyigo nga wansi wabisi bw'oyingira mu kiyigo mu biyigo bino byaffe by'emizikiti butale naki nga wansi wabisi ddamu otobyewo n'amazzi agago kubanga olenza okweya kunkumuddewo obukunkumuzaawo bwonna gwe nolowooza nti wayiseewo mazzi kati ebyokulowooza okubijjawo yiwawo agago wonna gajjewo gali olyoka ogendewo okwewala endwadde tukwetaaga oli mulamu mwe mugamba nti safety first si mwe mubyogera era kyekimu mu biyigo ebyalukale obudomola obwo obubwetamu amazzi agafisse amazzi gafisse mu kadomola abamu anaba ate begayiika muli anaba mu feesi nga tegatonya muli ate omanyi sitatasi zaffe zanjawulo mu bya health kyobulaba ebiseera ebisinga emizikiti egisinga okuba emirungi ne wuzu tapu sumulula funa wuzu yo vaawo genda naye sisina mukadomola teeka mukano akamu bakasala ne kaasama nnyo bwe kati anti ate tububba kati ab'omuzikiti babusala tunaye kubutwala kati kaasamye konna bwe kati anaba emikono gayiika muli tulina endwadde eza skin tulina endwadde nnyingi ez'enjawulo abamu emibiri gyabwe giri sensitive kantu katono nnyo bwe kati oba omaze omusiga obulwadde ebyo n'ebyo byakwegendereza mu kufuna wuzu mu bifo ebyolukale mu bifo ebijjuddemu abantu bangi bano bayingira bano bafuluma bano bayingira bano bafuluma wabawo endwadde nnyingi nnyo lumu twali tugenda mu game park nenjiga ekigambo dereva yekitugamba avuga zino motoka za tuwa abitwali nabo bali bagala biyigo noga nti butuka ku mafuta ng'okyama ku biyigo naga nti ngenda kyama mu nsiko ne bamugamba nti ate mu nsiko nayoga nti ate mu nsiko yo tebandwadde naye mubiri ebiyigo ebyalukale yowabi nnyo mugende mu nsiko awo ate waliyo ki era yakyama mu nsiko nega nti musajja alina point kubanga mu biyigo bino ebyokumafuta buli ojja alina adduukira eyo kakkana ng'ojjayo ki ndwadde ate mu nsiko gwe bw'osoosewo wekka ate oyinza okuba gwosembe nayo wallahu alam naam nsaba kumbuulirako
nsaba kumbuulirako ku bikwata ku sahaba Abu Huraira. Abamu bagamba yali mwavu lunkupe ng'asula mu mizikiti, ate abalala bagamba yali mugagga. Nsaba kunnambulira. obugagga bwa Abi Huraira amannya ge ya Abdurrahman bunu Sakhar ad-Daws ava mu ssaza ly'e Khaybar. Wakati wa Khaybar ne Madina walinga Kampala Jinja kilometers, natuukawo wasibuka. Khaybar mantiqa ziraiya, ssaza lya bulimi eryo Allah lyayogerako mu suratu Hashiri, yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydi almu'minina fa'tabiru ya ulil absar. Musula eyo yali ayogera lutalo lw'e Khaybar n'ebyaliwo. Tumufuna mutalo lw'e Khaybar omulenzi oyo yagira mu basibe abawambibwa mu lutalo, nayingira e Madina natula shahada neyegatta ku umma ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabeera yali w'amaanyi nnyo mu bwongo, naye nga Abi Huraira munafu, magumba meeredde kuli nnyama, lwali lutini nnyo radiyallahu anhu. Yali sahaba mutono nnyo mu nnyama, naye nga obwongo bwe ate bwe bunene. Megabytes yalina z'amaanyi nnyo nga yateekako irimu nnyingi. Yali asula mu masidi ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam kubanga bamuleese mu ssaza lipya, talinayo bantu be, munaku radiyallahu anhu. Nekimuyamba okuba nti ate yasoma irimu nnyingi olw'okuba yali asula mu masjidi nga tameesinga darasa neegi, anti zonna abeerawo. Nekimuyamba okuba nti yasoma irimu nnyingi, tagenda mu katale kukola, talina mulimu. Naye oluvannyuma yagaggawala nga Nabbi amaze okufa sallallahu alaihi wasallam. Yagenda mu lutalo n'afuna eminyago n'agaggawala. Olutalo lwali lugenda okugenda nga Nabbi anaatera okufa, olwali kulembera Usama bin Zaid, kwolwo yali agenda. Era oluvannyuma basimbula ne bagenda ne bafunayo maali nnyingi, n'alekera okusula mu masjid n'abasa n'omukyala radiyallahu anhu wa arda. Era yaliko amiri w'e Madina oluvannyuma, nga ye amiri akulembera essaza ly'e Madina ku mulembe gwa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Naye ng'okusooka yali mwavu ng'asula mu masjid, kubanga masjidi ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali ekola emirimu mingi. Yali ofiisi ye ng'ate ye masjid nga kye kisulo musula abatambuze abakutusewo ku lugendo, transport yampeddeko, bunzibyeko, sulaawo. Yali esuza abantu bagenda mu 8 buli kanaku, nga musuluma abantu bagenda mu 8 bayita ba ahlu saffa. Abamu mu bo nga tebalina bwakusula, abamu mu bo batambuze, enkya njala kweyongerayo kanfune we neebaka. Ne mbaamu abamu abaasulangamu olwayirimu, naye ng'alina eka ew'okusula, naye nga tayagala kumiisinga ddalasa, nga Abdullahi ibn Umar mutabani wa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Ye yalina ewa kitaawe ew'okusula, naye ng'ajja n'asula ku masjidi asobole okufuna emikisa gy'okuba mu darusi. Kati ye Abi Huraira Abdurrahman bunu Sakhar, emunyenye ya umma mu munyenye ezitagambikako, y'oluvannyuma yafuna emaali mu lutalo lw'e Rum. Emaali evawa mu ntalo, olubeerere wabeera olutalo wabeera obugagga, ne gye buli eyo formula emanyikiddwa. Wano juzi abadinka bali beekuba amasasi okwemalawo, ng'ate bannayuganda bonna beeyiwa eri. Ne tubabuuza abanga eri emmundu ng'esekabbuka ti sente ziriyo zimanyi ggwe. Bonna nga beeyiwa Juba. Era abaayoola ne bakola ki? Kati bo Abawarabu edda mu kulwana entalo bajjanga balinanga okwewaana n'okweraga mu lutalo. Omuvubuka yajjanga mu lutalo okulaga nti famire yaabwe engagga nga yeetimbye gold, ayambadde necklace, ayambadde earring, ayambadde obukomo. Bano n'abavubuka baffe bwe bambala ebyo balowooza baakatandika, bikadde. Ne Nabbi yabisangawo sallallahu alaihi wasallam. Era abamu batulanga shahada nga mugaa nti ono omukyala nti omusajja tayambala necklace, giwe omukyala, ebyo bigyemu mu matu. Ate ekyennaku abaffe bambala fake gold, bali bayambalanga pure gold.
kubanga ensi yaite nakwononeka. Bayambalanga pure gold. Kyovula bagenda mu ntalo Nabbi yali yagamba sallallahu alaihi wasallam nti man qatala qatilan falahu salabuhu. Omuntu gwobosse mu lutalo emmali gyabaze nayo yona yiyo. Kati olwokuba yabeeranga pure gold necklace emu bweti oba ojja kugula n'amaka. Pure gold va ku bino ebya China ebinaazeemu emirundi nga 8 bagenda okitutuusaako wano nga bakyozizaamu emirundi n'emirundi. Man qatala qatilan yo yenna abasse omuntu nga tuli mu lutalo falahu salabuhu. Assalabu yemmali y'omulwanyi, ensolo, shirdi, ekiso, engoye ze, engatto, byonna salabuhu. Kati gwobosse byonna biba bibyo. Kati Abi Hurayra n'afunayo emaali najja abawala bwe babeeranga mu lutalo bwe yabanga byakweraga era nga bavuganya buvuganya ani asinze okwambala necklaces ennyingi, ani asinze okwambala ez'ebbeeyi, bajjanga kweraga mu lutalo. Abatali basiraamu niwe basiramukanga nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam abaga nti ebyo byetadde mu bulago nti byabakyala, byetadde mu matu byabakyala, ku mikono bigere bayambalanga wonna ne ku bigere kubanga kwabanga kweraga. Kati Abi Hurayra radhiyallahu anhu bwatyo nabanga tuluvannyuma Nabbi bwe yafa sallallahu alaihi wasallam tiyaddayo kusula masjid, nafuna amakage era nawasana omukyala nazaala n'abaana radhiyallahu anhu arda. Naye ekigambo ekimumanyikiddwako ekyennaku kyekigambo kyeyayogeranga. Bamusanga nga atuddeawo yeraliikirira kiki? Agamba nti bannange neraliikirira lugendo, olugendo lwengendako luwanvu naye entanda yange entono, ategeeza mawutu. Obweraliikirivu bwange buli ku lugendo luwanvu, entanda ntono. Tuula safari wa qillatu zaadi. Mu ntanda ngenda kubangalayo ebbanga ddene naye entanda essula zange entono, bulamanzaani butono. Naye Abi Hurayra waba ayogedde ekyo ffe twogere ki? Abi Hurayra omusomesa wa umma kubanga yakwata ekisooka mu umma muno mu kusomesa hadithi za Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Si mu kuzimanya kubanga mu kuzimanya Abubakar ye number 1 naye Abubakar teyasomesa. Era kizibu nnyo nti Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu mu buwangazi bwe bwonna yayogera hadithi 18. Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abi Hurayra ali mu mitwalo. Tekitegeeza nti yali tazimanyi, yali azimanyi naye teyasomesa. Tekitegeeza nti yali tayagala kusomesa, yali ayagala okusomesa. Administration yamuwamba mangu kubanga Nabbi olwafa ne bamukwasa entebe sallallahu alaihi wasallam nga yakafa bwati. Bwe yayimukanga kuhogerako mu lukuŋŋaana ng'abeera mu byadimiini olwa batandise okuyita bannabbi naye tugenda bakolako. Olwa batandise okugaana okuleeta zaaka kati olutalo lw'egindi twalumaze tudda ku lw'egindi. So Abi Hurayra bwe yafunanga abantu nga yasumulula yirimu enjawulo mugirabye. Ye teyafuna nnyo omukisa gw'amadarasa, buli lwe yajjanga eri olukuŋŋaana ng'alina okuwa umma kyekivaako kyekiddako, ate bali bo baafuna emikisa mingi nnyo ne beegazaanya mu field. Era bw'obanga ofunye omukisa gw'okusomesa ebya ofiisi bireke, sigale eno wali amakulu amangi okusinga ebyo. Abalala batwale ofiisi radhiyallahu anhu arda. Naam. Unabuuza agamba alina mukwano gwe muwala naye yasanga eddagala wansi w'enkondo y'ekitanda. Omuwala n'abuuza bbaawe ne yeegaana, kyokka bbaawe yennyini n'abijjawo n'abisula mu toilet. Omuwala yamala n'agenda n'anoba naye nga yali mu halaali. Yakola musango oba nedda? Nedda teyandinobye, teyandisose kunoba. Esooka oyo yafumbirwa muntu asobola okusobya, asobola okutereeza. Ekyokubiri gwe gwali gusoose okulaba embeera ezifaanagana bwe zityo. Yandibadde agenda mu maaso n'okumonitaringa munne alabo baddala alinamu ebintu ebifaanagana bwe bityo ebya shiriki.
kubanga kati ate yanobayo kati ate jatusaba omusajja omulala ate nabo tebafunika naddala ku mulembe guno so nga kisoboka okuba nti yandibadde agumako ne tulaba kyekiddako tetukisemba kuba nti yanoba mangu ago waliwo ebintu ebijja nga oluusi bijja buzzi ne kigwawo Sheikh Muhammad al-Arifi atunyumiza Muhammad al-Arifi y'omu ku basomesa kati ab'omutawaana mu ggwanga lya Saudi Arabia ab'amaanyi abamanyikiddwa ennyo yali mu biyigo n'asanga omuvubuka nga byasigala omu ku bayizi be omuvubuka neyeekanga nnyo namugamba wallahi sheikhe namugamba lwaki tova kusigala namugamba nti okumanya mbivuddeko ne paketi kanjikuwe ne layita sigenda kuddayo kunywa sigala kati sheikhe agaana abikwata n'abisa mu kanzu wanatuuka wali dustbin abisuulemu n'abyerabira n'agenda mu dalasa aba asomesa nayagala giyo akatambala asimule entuuyo epaketi ya sigala ne layita ne bigwawo mu magezi amangu era mu ntegeera ennyangu duniya si nnyangu sheikhe anywa sigala bwe kirina okuba bwe kityo layita ye ne paketi ya sigala bibuddeyo ne bikola ki kati ebyo nabyo bibaawo mu nsi naye n'abanyonyola nti bannange nasanze omuvubuka ng'alina n'abanyonyola ekyaliwo naye era abamu abalina emitima emiyaga nti wa yeekaza bwekaza abantu balina amagezigezi kati yeedifendinga naye nga bibaawo bwe bityo wadde nga mulimu babiri gwe tobimanyiiko naye asobola okuba nga kati olwaliwo we tuba n'abantu ne mumugyako ebyawongo n'obisa mu bbuutu ng'ojja kufuna webisula n'obyerabiramu n'owo omwana ayoze mu motoka najja gula bbuutu kati wallahi bamaseka bamwe nabo embuga eziri mu bbuutu ye gwe zimanyi omuwendo kiti kye twayogedde nti dhannu bilmuminina khair nabbi kyatugamba sallallahu alaihi wasallam bakkiriza mubalooleze kirungi munoonyeze w'omusse wali seefu so si nti kati noono omwana waffe omuwala tumuga nti yandirinzeeko esooka gwe gusoose oba oli awo byali bizzeewo mu nsobi olite yandibadde alindako ne tumuwayo omukisa omulala munne ne gubanga kale gwakubiri gwakusatu era egyo emisango tetugireeta oluusi mwami yagireese nomubuuza nti wakamusanga emeka nti gwe gusoose ne muyita omukyala naga wallahi munsonyiwe neki nogaa nti sooka omuleke nekiri abantu baffe sibalina kusoma ddiini kiri awo bintu bikyali bipya katuyinza omusanga oyo bakasiramuka bonna bapya bakagye bayiga eswala tulina abayizi baffe wana bamu batugamba nti fe thuraya bamala oteeka ebintu ku ssimu kwe kumanya nti hakimu babeera basiraamu naye namalako ne yunivasite nga simanyi nti ndina musiraamu tubeera mu disiko mukunywa mwenge naye juuzi wano ndaba ebintu nimanya nti nina okusaala jama kati ebyo byonna tubitunuulira so si nti amangu ago obufumbo busazeemu noba nedda taata si musiraamu naye nze nafuna omusajja musiraamu naye taata yagana okumpa obuwa nkole ntya anti era si yakuwowa noonya kuba eŋŋanda z'abalala bali abasiraamu bataata bawa abalala ba anko bajjajja mwami wajja kubeerayo abalala bajja okuwowa oyo newabakkiriza era takuwowa newabakkiriza wabula wabakkiriza nga talina buzibu ti omuwala wange yasiramuka mugenda mumutwala mujeeka tugendawo mu lujja lw'amatayo ntukolerawo emikolo naye okuwoowa kuli tagaba kubanga oyo si musiraamu tagaba then wekiba kiganye nabbi natugamba sallallahu alaihi wasallam nti fasultan waliyu man la waliya la then omukulembeze w'obusiraamu abajja mugaba kubanga omukulembeze w'obusiraamu yatwala obuvunaanyizibwa bw'oyo atalina amugaba naye nga gye bali mu famire taata tayinza kugaba kubanga tasoma ddiini yo enjala kumaliriza nga tulina Dr. Adam Senjala ajja atuwa ebigambo 2-3 tetujja kusubwa mukisa guno afundikira eddalusu inshallah simulagira mukama waffe wabula nsaba musabe ajje eddakiika zino ezisigadde 5
omukaaga amalirize nazo. Insha Allah wiki ejja tuddayo mu Bulugh Maram twali twatandikako before COVID ne tugiyimiriza nga COVID azze. Wiki ejja insha Allah naba akyatuwadde obuwangazi tujja kuddamu tutambule n'ekitabo ekyo insha Allah taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد mtenda amajivuga Allah subhanahu wa ta'ala tumusaba sokusasa n'emirembe ku ekitiibwa ennyo nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ne basahaba be n'abo bonna abanaamugoberera okutuusa olunaku lwe tulisinkana ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tumwebaza Imam Kyeyune olwa darus eno egenderera eri mustamir okubeera nga twejjukanya ku bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala. Ate nammwe ne tubeebaza okubeera nga mujjumbira okubeera nga musoma eddiini. Eddiini yaffe y'obusiraamu okwawukanako n'ebirala tosobola gikola nga togisomye. Ekyokubiri nti seeka musaasidde okumpita ku ssaawa eno ng'amaliriza eddaasa kubanga nze okumpita eddalaasa oyinza okuba ebadde enyumye ng'etambudde bulungi nga bagitegedde ate nze nenzija ne mbagamba ebigambo byange nti omushiriku tasaala omushiriku tasiiba ne bakyankalana. Kakati tekiba kirungi okumpita ku budde nga kubanga eddalaasa oba oyinza ogikyankalanyizaawo kuba ezo bibeerera mu kamwa kange omushiriku asiibira bwereere omushiriku asaalira bwereere omushiriku bw'aba afumba aveeyo beebityo. Hakikatan ebigambo ebyo mbyagala nnyo okubyogera. Ayina abalongo abaleete tukole ki ebyo byenjogera. Ayina abalongo baleete kuba tojja kukola ddiini bbiri. Tojja kukola ddiini bbiri wallahi. So hakikatan ahlul haqqi la yatalaabuna biddiin. Abantu abali ku mazima enkola yaabwe tebazanyira mu ddiini. Imaamu Ibn Taymiya rahimahullahu ta'ala bamusiba nnyo. Naye we bamusiba omulundi gumu kabaka we yasembayo okumusiba ku mulembe gwe. Abaali awo abantu ne bajja ne bamugamba nti Sheikh Islam Ibn Taymiya yalabiddwako mu kitundu w'ekiti ng'asomesa ng'abantu bakuŋŋaanye bangi. Omusajja n'atya n'agamba nti oba abakuumi be bamukumpanyizza ne bagenda ne batolosa omusajja n'addayo n'asomesa ebinyiiza abakulembeze n'ebitusumbwa. N'amuyita n'agendayo yennyini n'amugamba Ibn Taymiya baŋŋambye walabiseeko mu kitundu w'ekiti n'osomesa. N'amugamba nti nze n'amugamba ye baŋŋambye mu kitundu w'ekiti ng'omuntu bw'ona ogamba kitundu kyali kyewalako ng'omuntu bw'ona ogamba emballa bakulabyeko emballa ng'osomesa era ng'abantu bakuŋŋanye bangi. Ibn Taymiya n'amugamba nti la'allahu jinniyu. N'amugamba eryo lyalika lyadde jinni lyali libeera mu ddalasa zange lyeryo eryabadde liri eyo ne lisomesa abantu era ne bakuŋŋaana ne balowooza nze lyazze mu kifaananyi kyange. Kabaka n'amugamba nti limaadha lam takul malaika, lwaki togambye oba malayika? N'amugamba nti fa inna almalaika, bamalayika ba Allah la takdhibuun, tebalimba. Bamalayika ba Allah tebalimba. Kati abamanyi ne bajjamu mu istimbaati ne bagamba Ibn Taymiya yali wa ddembe okwagala okulya amayinja n'amasape. N'amugamba yabadde malayika zino ezaali zitula mu ddalasa yange. Kati yabadde eyo ng'etuusa ekigambo kyali n'okunsiba otawaanira bwereere. Ndwala malayika zisomesa. Naye yamugamba nti eryo jinni kubanga ejjinni ekyo ekikolwa likisobolera ddala. Ne ligenda mu bantu ne lituula mu kifaananyi kya seeka ne lisomesa. Kati abamanyi bagamba nti anna ahla alhaqi, abantu abali ku mazima ab'eddiini entuufu la yatalaabuna biddiini, tebazanyisa ddiini. Ibn Taymiya yali asobola okwogera ekyo naye tiyakyogera. Olwekyo
omanyi omushiriku ku mirembe egyasooka asinga abantu abamu ababeera mu mizikiti okutegeera. Mushiriku abantu abashiriku Allah tabaraka wataala be yatumamu ababaka okuva ku mirembe gyonna egyasooka. Ababaka bwe bajjanga babagambanga ekigambo kimu, ajitana linabuda allaha wahdahu wanadhara ma kana yabudu abauna, otujjidde tusinze Katonda omu tuve ku bajjajja baffe bye baali basinza. Ne bagafa itina bima taiduna in kunta min as-sadiqin, tuleetere bwetereze kibonerezo bw'oba oyogera amazima. Omushiriku bw'atyo bwe yategeera. Mu suratu Yunus yagamba nti bamugamba omubaka waabwe ajitana, otujjidde litaafikana litalfitana bimana litasrifana litalfitana amma kana yabudu abauna, otujje ku bataata baffe bye baali basinza. Ne ku mulembe gwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ne ku mulembe gwa Nabbi Hud, mulembe gwa Nabbi bagamba ajaala al-alihata ilahan wahida. Muhammad kyategeeza bakatonda bonna be tubaddeko tubaveeko tusigaze omu. Naye omuntu ali wano e Uganda abeera mu muzikiti, ye obusiraamu ayagala okubeera nabo, naye n'ebibbo by'abalongo akole ki? Kwegamba mushiriku n'amusinga amagezi. Omushiriku ye yagamba wakkiriza Allah, ajitana linabuda allaha wahda, otujjidde tusinze Allah omu. Mushiriku yayogera ebyo. Wanadhara ma kana yabudu abauna, tulekeyo bataata be baali basinza. Ne bagamba fatina bima taiduna in kunta min as-sadiqin, leeta buleesi kibonerezo bw'oba oyogera mazima. Naye tetugenda kukola shiriki. Abashiriku ne bagana okukola shiriki. Tetugenda kukola shiriki. Tubeere ne lubaale ate tukole shiriki, tuleete Allah tumusinze ne lubaale waffe, tetugenda kukola shiriki. Ne bagana okukola shiriki mu shiriki. Naye omusiraamu ali Uganda yalaba nti bisoboka okuba nti musamize mulungi nnyo, amala abalongo, ayabye ennyimbe, ng'ate ne muzikiti akola ki? Mbavumye olwo mbavumye. Abantu bwe batyo bwe bataba bali babi bisoboka okukola bibiri, ng'eno osinza Allah n'eno mu lubaale obeerayo. Wallahi nakola kimu, imma kusalawo n'obeera ku biri, oba okusalawo n'ojja eno n'obeera musiraamu. Wahila tewali ddiini bbiri ng'omuntu azitambuza omulundi gumu. Baseeka ku tawhidi bawulwamu emiteeko etaano. Baseeka ku tawhidi bawulwamu emiteeko etaano. Omuteeko ogusooka, man la ya'rifu tawhida aslan. Mulimu omuwalimu naye nga tamanyi tawhidi. Man la ya'rifu tawhida aslan. Muwalimu naye tamanyi tawhidi, tamumanyi. Mulimu omuwalimu mu muteeko gwokubiri, man ya'rifu tawhida ala khilaafihi. Mulimu omuwalimu naye nga tawhidi amumanyi kyennyume. Tawhidi yennyini kyategeeza yategeera mu birala. Oyo gye muli muteeko gw'abawalimu. Mulimu omuteeko gw'abawalimu, man ya'rifu tawhida, amanyi tawhidi okwawula Allah ne shiriki. Wa yastahinu bi amrihi, naye nga amuwewula. Kale ne bw'osomayo kutuba emu mu mwaka eya shiriki tekigaana, oba mu buwangazi bwe kale emu tegaana. Yastahinu bi amri, ayo muwalimu. Waliwo omuteeko ogwokuna, man ya'rifu tawhida, man ya'rifu tawhid, omusiraamu museeka amanyi tawhid, wa yakhaafu min tamazzuqi l-umma, naye ng'ate abantu okweyuzaamu. Bwenna bagamba bino bajja kukola ki? Bajja kunyiiga, bajja kunvuma, bajja gamba oyo muteeko gye guli. Ate okubyogera, waman ya'rifu tawhid wa yahkumu bima yastahiquhu. Muteeko gusembayo gwe gwokutaano, bamanyi tawhid ne bakola ki? Ne bakola kye bateeka okukola. Kubanga abantu nibo bagamba basaale bazimbe emizikiti, naye nga bakola shiriki oba bakwenyakwenyazza. Bwe wabaayo omushiriku ng'omumanyi mu famire oba mu booluganda lwo oba muki, naafa nga wooli, ebyawongo bye obisitulanga n'obireeta n'obiteeka ku mayiti bwoti. Buli anajja ng'atunulako bwati bw'abadde, tasobola naga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Awo wabeerawo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yaki? Oba kitalo, gw'osobola okumulaba nga bamutaddeko abalongo
ne irizi ne lubaale nga bamutaddeko awo ku lubuto biteetera nogamba nga kitalo awolabawo ekitalo awo omufu mushiriku bwafa wabawo ekitalo fakutu ya dabiru lqaumi alladhina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin mushiriku bwafa bagamba alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum.